Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wasallam. Allahumma shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Baganda bange, tukimanyi bulungi nti tuli ku mbeera ey'ensibuko ey'ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam, era ng'eyokuna yeeyo ey'ebitabo ebyogera ku nfaanana y'omubaka alayhi salatu wassalam, era nga tukiyita ash-shama'il al-muhammadiyya, shama'il al-muhammadiyya. Abawandiisi bangi nnyo baawandika ku nfaanana y'omubaka alayhi salatu wassalam, ng'ekitabo ekiri mashhur ekimanyiddwa ennyo kyekyo ekya shama'il at-Tirmidhi. Enkola y'omubaka alayhi salatu wassalam, mu nnyumba ye mwalimu ki, embeera ze, ebintu bye yakozesanga, enneebaka ye, ebintu ebimukwatako ebiri pasono, kye bayita shama'il. Ensibuko endala oba ey'okutaano ey'ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam yeeyo eyogera ku byamagero by'omubaka alayhi salatu wassalam, gye bayita ad-dalaa'il. Mu byamagero by'omubaka alayhi salatu wassalam tujjamu ebintu bingi nnyo, ate era tuyigamu ebintu bingi nnyo. Lowooza mukitegeera ddala nti tuclaimingira ddala nti omubaka tumwagala, tugamba nti omubaka waffe buli kanako omubaka waffe. Muhammad ibn Ishaq wali omuwuliddeko, Ibn Hisham wali omuwuliddeko, Shama'il wali oziwuliddeko, Dalaa'il wali oziwuliddeko, Muhammadiyya, Dalaa'il an-Nubuwwa, Al-Bayhaqi wali obiwuliddeko. Ebintu ebyo tulina okubigoberera ebintu ebyo byonna, era ng'ensibuko ey'omusanvu yeeyo ey'okusoma ebyafaayo by'abassuhaaba. Buli w'osoma ebyafaayo by'abassuhaaba ogenda okulaba nga enkomerero oggukidde ku mubaka alayhi salatu wassalam. Bassuhaaba ekyabayisa bassuhaaba lwakuba nti baalaba omubaka alayhi salatu wassalam ne babeera nga baabeera naye ate nga basiraamu. Kati ensibuko ey'omunaana y'ebyafaayo ebikwata ku Makka ne Madiina, buli w'obeera ku byafaayo nga obyekkaanya obiyitaayitamu ogenda okulaba nga oggukidde ku mubaka alayhi salatu wassalam. Kati ne wabeerawo ebyafaayo ebitali by'Abawarabu abaawandiika ku Bawarabu ekiseera ekyo, kati ng'Abaromani, Abarooma baayogera ku Bawarabu, Abapersians, Abamisiri, Abayiraani baayogera ku Bawarabu, n'abantu abalala naye nga si Bawarabu. Era ogenda okwekanga bwe boogera ku Bawarabu baggukira ku mubaka alayhi salatu wassalam, kubanga yali asinga empisa, yali abasinga bonna. Kati bwe tumalirizaawo tutegedde ensibuko ziringa 9 oba 10 ezoogera ku mubaka alayhi salatu wassalam. Saagala ozeerabire. Kati insha Allah tugenda kutandika ku mugendo gwaffe ogwa kiki ekyaliwo olubereberye lw'omubaka alayhi salatu wassalam nga tannazaalibwa oba nga tannatumibwa oba nga tannajja. Abawarabu baali beeyisa batya? Abawarabu baali beeyisa batya? Ensibuko yaabwe bavaawa? Kati ngaffe bwe tulina amasiga, obusolya, emituba, ennono, amatabi, amasanso, era Ibn Ishaq bye bino ebintu byatandikirako ddala okuwandiika. Abawarabu balimu ebika bimeka? Abawarabu baffe abasinga ab'omulembe guno tebagendera ddala ku Bawarabu bali bakaawo kadda oba bakasangwawo okuviira ddala ku Bawarabu ab'edda. Bali bennyini b'origino. Abamisiri be tuyita Abawarabu olwaleero si Bawarabu. Abasiriya be tuyita Abawarabu olwaleero si Bawarabu, si bazzukulu b'Abawarabu, naye ng'olwaleero Bawarabu. Abamisiri Bawarabu olwaleero, Abasiriya Bawarabu olwaleero, naye nga Obusiraamu bwe baamala okuwamba Romans, Abasiriya abo bonna Bajordani oba Shaamu yali nnene nnyo egatta ebitundu nga 5. Abarooma bwe basiramuka ne batandika okwogera Oluwarabu. Olwaleero mulimu Abarooma be tuyita Abawarabu ate nga baali Baromans. Abawarabu be twogerako olwaleero baafuuka Abawarabu olwa cultures ze bawangaaliramu, olw'embeera okuwangaalira mu Bawarabu ne bafuuka Abawarabu. Olw'olulimi, olw'okuyiga olulimi lwabwe, tulina Abawarabu nga baddugavu, tubeera n'Abawarabu nga bazungu, tubeera n'Abawarabu ng'omulaba ali ng'Omuyindi, naye nga bonna Bawarabu. Naddala Qatar ne Jordani ne Syria olabira ddala basajja bazungu. N'Abapalestine abo oyinza omutuuka ng'olaba musajja muzungu yennyini, naye nga bonna baafuuka Abawarabu. Abamanyi n'olwekyo ne bateekulula Abawarabu mu miteeko egimanyiddwa, era ne beegatta ku nsonga eno bonna. Ng'omuteeko ogusooka beebo Abawarabu bakasangwawo, Arabul Baida beebo bakasangwawo, era beebo Abawarabu ab'edda be tutakyasobola
na kunoonyerezaako nnyo biri awo nga tuwulira buwulizi nti baaliyo. Qur'ani eyogera ku Bawarabu ekika kino era nga tubategeera nga Baadi ne Thamud ne Madainu Saleh. Bathamud baayitibwa Bawarabu lwakuba nti baawangaalira mu kitundu olwaleero kye tuyita Buwarabu. Y'ensonga yokka lwaki tubayita Bawarabu. Era Thamud be bantu abaasookera ddala mu kitundu ekyo. Bwe tuba tunoonyerezza abantu baaliwo mu 3 BC before Christ oba 5 BC, kubanga bwe tunoonyereza tulina obujulizi obulaga Bathamud nga bawangaala mu myaka 5,000 egyayita nga bali mu kweyagala. Tulina obujulizi okuviira ddala mu ba archaeologists. Kati Madainu Saleh beebo abantu abaddawo oluvannyuma lwa Thamud. Era tulina obujulizi nti olwaleero ne bw'ovuga n'ogenda e Buwarabu waliwo ebitundu by'otuukamu n'olaba amayumba gaabwe nga baagazimba mu nsozi, era abantu abawangaalira mu bitundu ebyo beebo be bayita Bathamud oba Madainu Saleh. Era omumanyi omu gwe bayita Ibn Khaldun atonyumiriza ddala ensibuko yaabwe nti okutuuka awo okujjaawo mu kitundu ekyo baava mu kitundu kye bayita Babil oba Babylon, era n'atugamba nti Babylon ye yali Ummul Qura, maama w'ebibuga. Kati bwe yasaanawo Babiloni nabo ne basaasaana, era beebo Bathamud n'abalala Madainu Saleh n'abalala be tutamanyi Allah tabaraka wa ta'ala be yazikiriza n'ataboogera nako. La ilaha illa. Kati omuteeko ogwokubiri ogw'Abawarabu gwego gwe twagala okusomako olwaleero biidhnillah, beebo Abawarabu al-Baqiya, abaasigalawo be tumanyi olwaleero bakaawo kadda. Kati nabo ne babeeramu emiteeko ebiri. Abawarabu al-Baqiya bakaawo kadda abaasigalawo balina emiteeko ebiri, nga ogusooka ng'ekika ekisooka kyekya Qahtani, ekyokubiri kyekya Adnan. Qahtani yani, Adnani yani. Kati Qahtani ye taata w'Abawarabu bonna, era yazaala omwana gwe bayita Ya'rab oba Ya'rib, era nga abo be baasooka okwogera Oluwarabu. Naye nga tukimanyi bulungi nti olulimi teruva ku muntu omu, lugenda lukula okusinziira ku community gye lwagalamu. Mulimu ebigambo ebitandika olulimi nga mugenda mwongeramu nga mujja mu nnimi endala. Kati gino emigigi emito egigenda gigenda gikwata vocabularies eziba zaateekebwawo n'abo abaagisookawo. Jo ne giteeka vocabularies zino mu nkola ne zizuula n'ebintu ate abaasookawo bye baali tebamanyi. Qahtani ava mu Saamu omwana wa Nuh, olunyiriri lwe luva mu Saamu omwana wa Nuh alayhi salatu wassalam. Saamu yani, Saamu yoyo taata wa Baju Abahiburu n'abayogera olulimi lwa Aramayiki n'aboogera olulimi Oluwarabu Banabatiyuna, olw'ensonga nti Nuhu yalina abaana 3 nga yali asooka yali Sam, owookubiri ye Yafith taata w'Abazungu, ne wabeerawo Ham taata w'aba Africans. Hadithi eno esangibwa mu Tirmidhi naye nga baagyongerako ebigambo ne bagamba nti mu lunyiriri lwayo mwalimu omuntu atamanyiddwa. Kati ne bagiteeka mu ezo ennafu, naye nga bw'okitunulamu bw'oti kimakinga sense, kuba tulaba Abazungu, ne tulaba Abawarabu, ne tulaba abaddukavu. Amakulu nti abo bonna be tulaba balina we baasibuka. Kati bw'ebanga hadith esangiddwamu omuntu atamanyiddwa, abamanyi abasinga bagendera ku ekyo naye ne bagyogerako nti yabulamu mu lunyiriri mwalimu omuntu eyali majhul. Ekitegeeza nti Ibrahim bw'abanga Muwarabu ne Qahtani tewali kibagatta nnyo eky'olwatu oba ekyenkukunala oba olunyiriri olw'enkukunala, naye nga bonna bava mu Saamu, kubanga Qahtani okutuukira ddala ku Saamu waliwo emigigi nga 15 oba generations, myaka nga 5, ne wabeerawo enjogera endala etugamba nti Qahtani ava mu Ibrahim alayhi salatu wassalam, ne wabeerawo enjogera endala egamba nti Qahtani ava mu Nabbi Hudu alayhi salatu wassalam. Tugambye tutya? Tugambye nti nno Qahtani ye taata w'Abawarabu yazaala omwana yali ayitibwa Ya'rab oba Ya'rib, era ye yasooka okwogerera ddala Oluwarabu, era baali babeera mu maserengeta ga Buwarabu. Kati nga
abasabaiyuna baali bawarabu, bana batiyuna baali bawarabu, baghassani baali bawarabu. Abo be bawarabu betwogererako ddala. Himyariyuna abo bonna bawarabu. Kati ne ba Ausi ne Khazraj abo nabo bawarabu bennyini nga baviira ddala mu Qahtani. Kati nno beebo abawarabu bennyini kaawo kadda abaasigalawo. Kati n'obujulizi weebuli obwa basabaiyuna, bahimyariyuna, baghassani, banabatiyuna. Bw'ogenda ebuwarabu olwaleero e Jordani, ogenda e Saudi, e Dubai, obasanga. Kati oyo ne tumumaliriza. Kati Adinani yaani? Ava mu Ismail alayhi salatu wassalam. Ismail ava mu ani? Mu Ibrahima alayhi salatu wassalam, mu kitundu kye bayita Ur. Ibrahimu taatawe alayhi salatu wassalam gy'ava mu Iraq. Ibrahimu abala okuva e Iraq ne kazini we Sara mukyala we ne batuuka mu Misiri, Egypti. Kabaka n'agezaako okusigaza Sara naye n'amulabamu ebyamagero, n'amanya nti omusajja ono musajja wa Katonda mukyala wa Katonda. Olw'ebyo bye yalaba ebyafubutuka mu Sara, yamuwa ebirabo biyitirivu nnyo, nga mu birabo ebyo